Kale nkwaniriza to the final Gambuuze kansubidenti oli bulungi ebyo kya ku weekend tuba tuyingiddewo okusobola nga tukutuusaako amawulire gabaddewo mu weekend nga mugamba mutya wiiki ebadde etya kansubidenti etambudde bulungi enkuba ekyagenda mu maaso okubeera nga ate erumya etonya n'obeera ng'oli mmenge enkuba n'etonya n'otuuka ebusiga nga tennatonnyako n'obuuka ebusiga n'ogenda ebulenga ng'etonnya ennyo n'ova ebulenga n'otuuka ebuloba nga ate tennatonnyako so wiiki kya ku kyenkuba enkuba ebadde ki ekikoze bulungi naye nga mugamba muti kansubidenti muli bulungi kale tubeera wano ku lunaku olw'omukaaga saa zibeera bbiri ezaakumakya kubera nga tukutuusaako ebitambudde mu wiiki amawulire gava ku bacelebrities bo tusalako ne tugendako eri mu mawulire amalala azonga azitulowooza nti mulinamu interest ge mawulire ge tubeera nga tubawa ne tusobola okubeera nga ate tutandika weekend n'ebintu ebyenjawulo bye mwetaaga nebuuzaako abantu ab'enjawulo abatulaba okusinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne musinza okuba nga ate mutulaba ne mbaza okuba nga ate mukeera okuba nga ate mulaba ebyokya ne mbuuzaako abantu be nasanze ejjo nabasanze mu bitundu byawe ye Kabanyoro side zeeyo ne mundaga nti nno muli balabe telefayina nnyo mwebale kubanga ate mulaba ebyokya ku weekend kale nze Seimo osobola nga tongobeera ku mitimbagano gyange ku Seimo Semwogera that is Facebook ne walala osobola nga ate on following ate tutegera masubira nga tukitambuza kale onako olwaliro nze ngenda okulya enkoko nze ngenda okujeerira ngenda kugiyanze naawe so kakati nyala tubeere bantu bakulu twenyumirwe nyumya bwenyumya wonziramu wano ku Facebook live nga bwonziramu ate ekintu kibeere nga kigenda mu maaso kubeera nga ate kitambula kale weekend mbaddemu amawulire mangi nnyo goyinza okuba nga tobuusa maaso mulimu of course aga rape mulimu Ssegiriinya mulimu ebintu bingi nnyo agaddanisa amapesa gakyagenda maaso waliwo ebyagwawo bingi nnyo byetugenda okuba nga tutunuulirako briefly obudde obunaatusobozesa bwetugenda okuba nga ate tukoma ebira tujja kuba nga tubibalekera naye ndowooza tutandikire ku lunaku olw'eggulo munnange olunaku olw'eggulo Ssegiriinya yakwatibwa mukimanyi bulungi nnyo ne tujja wano tuba tumanya ebintu byakusaaga ne tujja wano tubisaagiramu Ssegiriinya nga ali ku live stream bwe yakaaba nga tumanyi ebintu byakusaaga mu busaazi kubanga munaye Ssegiriinya n'ebijambya nga tewali alina nalowooza nti ebintu ebisobola okubeera ki siriasi so twabinga tusaagamu era abantu abanga tusaaga mugamba omusajja ali mu kkaaba byaddala musaaga nga tumanyi ebintu byakola ki byakusaaga munange agenze mu kkomera bamutadde betwabibalaga polisi ne baddamu ne babakwata ebitwabibalaga kaakati oba mujjukira omusango guli ogwasibya Ssegiriinya ekitalya empapula za kidandala zitandise ogwo omusango gwe baamukwatira ogwo kaakati gwali tegwaggwa kaakati ndoza walinaku nga lwalinga lwakusatu awo omulamuzi wa Buganda Road n'agwandika ekiwandiiko kibakuntumye ng'ayita Ssegiriinya alabikeko wa mu kkooti ano munange n'abamakomera tebabadde babi olunaku olw'eggulu Ssegiriinya nga bamuleeta munange Ssegiriinya nga baddamu nga bamusomera omusango nolero gwe baali basomera Ssegiriinya gwa ku inciting violence era ng'okusinziira ku mulamuzi eyasomye omusango kigamba nti Ssegiriinya ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Facebook omanyiddwa nga Ssegiriinya fans page yalabula abo abaali bakutte Kyagulanyi nga baagala simanya okukola yakozesa kigambo ki kiyinza okuba kiyimbuze yalabula abaali baagala okutta abaagala okutta Bobi Wine n'abategeeza nti singa kabatanda ne bamageza bamukwatako ekinaabagwako bagenda kukubisaamu emirundi ng'etaano ku ekyo ekyali e Rwanda mu 94 poliisi ng'etunula bweti teyamufaako kati olunaku olw'eggulo nga bamusomera omusango wabula abalawyers be baavudde ne bamusabira bail wabula omulamuzi n'apostponinga omusango era n'abagamba bajja kudda okusobola nga bakola batya basaba bail wabula Ssegiriinya awo yasabidde omulamuzi amubuulire embeera y'obulamu bwe gyalimu era Ssegiriinya we yagiddeyo ekigere n'asooka akiraga mu maaso ga kamera nga Ssegiriinya wansi w'ebigere yajja tetumanyi yajja atya baamwokya bwokya ekkomera lye eryokya biki tetwategedde awo naye twalidde ku mama wa Ssegiriinya ng'akaaba ng'akola ki so mpe emboozi ya mama wa Ssegiriinya nga yabadde mu kkooti ate tulabe ekiyinza okuba nga kiddako update. You are a Ugandan male adult, age 33 years, a resident of Chebando Katale LC1,
County Division and Kampala District. You are charged with an offence of incitement to violence contrary to Section 51, subsection 1 of the Penal Code Act. Ssegiriinya Muhammad, fans page, you circulated, calculated to incite the public to participate in violence against some section or group of Ugandan population. To which I am warning those who are trying to assassinate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. What will happen will be 40 times worse than the 1994 Rwandan genocide. Is it true? It's not true. Sergeant to the 29th of October. Is 29th available with you? It's available, Your Worship. Sergeant to the 29th of October for mention and for bail application. Your Worship, I have a request. Since I'm unwell, I would like to show the court the leg which was badly brutalized by the goons who asked me recently. So for the court purposes, I would like to show the court my left leg. You can show the court. That's my request, Your Worship. You can show the court. Sending anybody that show court the leg. Look, I've seen, since you're in custody, the prison authorities should be able to take you to a medical facility for treatment. They have that capacity. The condition is being managed by our medical team at Chigo, and we hope that it's going to be very okay. So the matter is adjourned. It's adjourned to the 29th of October. Yes, tuvudde mu kooti wano ku Buganda Road naye embeera eri nti ate omubaka wa Kawempe North Honorable Ssegiriinya Muhammad atagguliddwako emisango emirala era ng'eno fayiro ate nayo mpya naye ng'emisango egimuvunaanibwa nti yagezaako okukuma omuliro mu bantu
wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa 2020 ng'abagamba nti abo bonna abeewera okugamba mbu bagenda kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu abawoninga nti ekigenda okubatuukako kijja kusinga ne genocide eyali e Rwanda era nti ebyo ebigambo byakozesa byali bikuma omuliro mu bantu okubaako be batuusaako obulabe era ogwo omusango gwe gumusomeddwa mu kkooti era n'agwegaana era nga kitegeezebwa nti yayita ku Facebook page ye eya Ssegiriinya Muhammad fans page empaba bwetyo bwegamba n'olwekyo alaze kkooti obuvune obwamutusibwako bwe yasalirwa ebigere wansi ali mu mbeera mbi naye kkooti n'egamba nti ajja kuwulira okweyimirira kwe olunaku lw'omwezi nga ebyo nno naye nga tugenda masubira nga Ssegiriinya tumusabira ate ebyo nabyo biggweewo ate obulamu buddemu bulungi nnyo maama Ssegiriinya mumulabye ebiseera ebisinga lwe bitanyuma kulaba muzadde ng'ayitamu nga muzadde w'omuntu waliwo ebiseera ebisinga byotanjagadde kulaba muzadde wo ng'ayitamu naddala okukaabira kale kakati naye katusabe ndowooza